Kwefulukuta has submitted properly. Rakubanti, contrary to what I said, I think toyinza kuyimira ku national TV no kakase nsinti no battle teina meaning. I think it is a very significant battle. Shagomanya manyi sindi gali no manyi bashiba holics amanyi ge balina. Ate chenalabye there is real beef. Between these two ladies. One, there is a seniority complex issue yo. Nze nsinga. Nze wa amanyi. Sindi ono mulabanga naye ali innocent ennyo. Naye ne Shiba sindi akana kano kamuyitirirako Kashiba. Kajja ne bamujerega kayimba bi naye ne kafuga endongo. Kati sindi abeera onagamba mwana kano kaddemu akatamanyi kuyimba kafuga katya nga nze kafuga endongo nga nze boss wano. So ne kerabira ensonga ya Kwefuja government Shiba is hard working. That girl has worked her way to the top, and that has to be given respect. So the seniority complex, where it's a battle. Buli omama nyi wa kabi, buli omama nyi wa manyi. Wabula ate tulina ne senior ate omuku ba senior gwe bayise Winnie Nwagi. Aitero. Aitero nayo si musebo. Paza yani yabireeta Shiba ye. Bamuguddeko ne bamubuuza Shiba yabitandika lwa kwa naye bannamawulire balimbyo nombo era mbu Sindi yabyogera. Nga womanyi Nwagi tebamwoteza mu ttooke. Naye yamuyita Aitero. Omanyi reply. Omayita bazeemu. Nzoyo Sindi mugambe tamupapalirako otaddamu kunyimiriramu. Nze ayagala bato. Sha ono nawe ayasuka kuzibato. Okusinzira ku yengeri tamumanyi Nwagi. Yakubira Sindi Shibwano. Omugambe bagambe ne Sindi by the way teyayogera bubi ku Nwagi. I remember she saying amwekitibwa kuba amanyi kyakola. No, which is okay. Naye tageza n'asaba bato nze nja kubira. Tasobola gisaba. Neera beesobola bana babiri bamanyi kye bakola. Naye nga Nwagi tabadde musanyufu. One of those two girls. Nwagi kale ngatu. I just love Nwagi okimanyi. Naye ate obuzibu ne Sindi ate mwagala toyo top shot nnyo. Naye ne Sindi yakkiriza n'agamba omwana ono alinamu tamuyitangako ddami. So oluusi maybe abamujjako interview bamugamba mbwera bakuwalana. Naye manage obaddami. Kituufu, Sindi has never been with any management. By the way, tugamba ali but that girl is actually hard working. Muchala chimu industry gomanyi nga talina management nenga akolanga Sindi bwakola. You know, for all of these years alemedde ku chat siza. Fe wabula tugudde ku Nwagi nagamba tumugambire Sindi fa bakawunyemu alemerera okumuteka okumupapalirako ye tayagala na kumanya mbo bayagala kubeera chaliwe bagambye yes bakusindi bichi asaba bato. Nagamba lekera okwerabisa ye muko bamuyita Nakanwagi. Tazanya tagenda. Katubombi agenda gwawa. Hata babambi agambye bato zaabwe bazikola asinga gwe tutwala nga omanyi omuntu obuvunanyizibwa tobeera mu bintu bitakwatako. Atugambye bato bagikube anasinga gwe tujja tutwala temubuuza ani amusingira. Digalu Nwagi. Digalu dem ha. Katubirabe. Omwana akwise Aitero wano bateekawo Sindi Nokia wali ne bateekawo Shiba iPhone gwe ne bakuteekako Aitero. Yamanyi. Nze kate nkyakaayana n'abantu yamanyi. Bw'aba ndaba bw'atyo then ndi bwentyo. Mu maaso ge ndi bwentyo omusiru takusiruwaza. Gwe olusuubira wandibadde simu. Nze ndi kintu ky'amaanyi nnyo wano mu Uganda. Nyonnyola awo abantu bakitegeere. Olunaku lwe nazaalibwa ndooza enkuba yatonnya nnyo n'ennyumba ne ziggwa. Ndi kintu ky'amaanyi nnyo tosaana na kunnyooma era bw'oba onnyooma n'abaliwo basobola okusekerera. Nyongeddeko nnyo ku Uganda. Ku Uganda oba music industry? Music industry. Buli muyimbi alina kyagyongeddeko. Kasita ogenda mu studio n'oyimba. Kati twawulira nti nno munnaye wali oyagala bato ne Sindi y'ensonga lwaki omuwalana? Simuwalana mukwano saagala atanneesipaate nnyo simuwalana. Ani abyogera ebyo bannaaye? Ati nga muwalana ki? Nze Nakanwagi nga nina ebyokukola bingi. Simuwalana mukwano akole bato ze. Naye nga gwe ku bate n'olaba ani agenda owangu? Mujja mulaba wali. Olowooza ani asinga okuyimba? Biriimu sinze jjaaji sinze ani mwe mugende mulabe byonna byonna. Ndi muyimbi. Era nnyimba byange. Simba byani sibimba byani. Buli omu akola eki. Nga bw'onsanga nga ngenda ku gigi n'osanga ne gundi ng'agenda buli omu agenda gye bamuyise. Okay. Okay, that is Nakanwagi for you. But Nakanwagi, I think she has a big stake in the industry. Very, very, very. The only challenge I have... she also deserves the respect. Actually, the battle that
is between Shiba and Cindy. Nakai Nwagi is the answer. Ate weba battle between Nwagi and Cindy. Siva munyumba buzalwa. I just love both of them and I feel like they can give me what I expect out of them. Anti Chengamba. Cindy chasinza Shiba. Nakwana jachirina. Ne Shiba chasinza Cindy. Ate era nakwana jachina. So if she could only know her weight, that girl commands a lot of respect in the industry. Only that sometimes those she takes herself for granted. I feel it. Which is okay. Nayenga, you could be, and I can stand here and I tell you, you're so good. Nayenga, Cindy, you know. She's talented, atali real. By the way, Nwagi byonna byonna bya omwagala ko muntu kubeera real. Omanyija kusala ba pretender buno bwana obwesesanga kumbe kanyize. She's a top shotter. Like she's her. Oba munyiziza oba munyiziza. If she doesn't want to do anything, she won't do it. Do you see any new generation artists that are commanding banabayimbi chebalina mubachala sofa? Oyina gulaba omuchala gulaba. Mubayimbi abato. Abata abajja. Abachemola maiskola nantu bali awo nakodde nange Kale I just love these girls and anyway I feel like no mutajampo la bamuzimba buzimbe with time to jalaba ani. Okay. Eddie Kenzo has released another album. Wawulidde mu kunyimbe